ne kati essaawa eno njaga battle y'abasajja njaga omusajja ku mukazi ku basajja mumpe Bobiwine mumpe Chameleon mumpe Bebecool abasajja bwe batyo mu bakyala bambi sirabawo nnyo sirabawo tazo omuntu bwakunyiza muviire mama we yamunaaza kati mulaba nga mutukyogerako wano kitunda luyimba era naye kye yayagadde okuba tolimba lugenda mu maaso. Nange nsanyise nnyo okuba nti ndi wano nammwe baganda bange mikwano gyange mwe balina mu kunteekamu obwesige okutuza mu kamera zammwe. Wepima maanyi go wepima maanyi go essaawa eno njagala kulaga nti catherinekusasira ebbanga lenyimbire buli muntu alimanyi bw'ona ojja okumpa obusente nawe olaba nga tebunjaamu era tebuba tebunsaana kati mba nyina kuba neesigaliza class eyo omuntu bwoga bwe ntomera kusasira presidential advisor muyimbi aluddewo aperforminga ayimba byanjawulo kubanga bwogata performing n'okuyimba byanjawulo waliwo abamanyi okuperforminga nga tebamanyi kuyimba waliwo abamanyi okuyimba nga tebamanyi kuperforminga kati bwoba obigatta birina kusasira byonna abirina so bw'obanga mbina ebyo ebintu ebyo bwe bityo nawe opima kyositula nze sikyasobola kuyimba hit kubanga lwa nsonga byonna nabikola dda tirwali kyesokoze mpoza mpatu nga bagala nyimba emyala Sindi bwe yakoze battu yabadde naluyimba kyolupya maanyi ge maanyi ge ayimba banyi bavuddeyo tugeko ekikinyinyi kyogambye abakyala muvuddeyo okwesitwa nabavayo nabamu okusuula abalala kyekivuddeko ndowooza ne batto Sindi ne Sheba batto yaliwo naye tetwakulaba olina akatengo tolinawe wagwa. Nze nedda nze kuva dda ku ntandikwa nze ekizibu kya catherinekusasira nti nze njogeranga ekinyonga bwe kiri bwe mba nyize bwe mba njogedde ekintu nga bwe kiri bwe kiba kiri siriimu kuona siriimu nkwe nze navayo ne mbagamba nti mu bato eno ngenda kuwagira Sindi kubanga nali nkimanyi nti kyagenda okukola kyekyo oba okitegeera ne Sheba muyimbi mulungi tekigetegeeza nti bannabagamba nti no mpagira Sindi kubanga nali manyi kyagenda okukola buli muntu kati waliwo omuntu ayinza okugamba nti bannange nze njagala nnyo Queen Florence nga ye muyimbi we nze Sindi yali muyimbi wange era muwagira ate ne Sheba muyimbi mulungi nnyo era ku bato ne Sheba kye yakola naye suubira nti asobola okukikola era yakola bulungi kubanga kye yakola nali sisuubira nti asobola okukola ki asobola okukikola naye nga of course waliwo abakyala Nantambegwa nti Sindi ali mu abo bannantambegwa bakusasira basindi barema abayimbi bwe batyo bwe batyo nga bakyala ba Juliana bannamubiru bwe batyo kubanga ali akimanyi nti akimanyi Sindi kye yakola kyali kyekyo kubanga yaperforminga bulungi nnyo naye simanyi asobola okuperforminga kuba akyali nga nakawe kamubali nga nakawere naye kye yakola kyali kyamaanyi. Njagala kati basajja kubanga bw'essaawa eno mu bakyala bambi sirabawo nnyo sirabawo okusinga mu bakyala gwe nnyizera okubatolinga n'endo za Sindi kubanga byonna byakola mbirina amaloboozi aga waggulu ayimba aga wansi agayimba sitali ya music nayo nagikola ki agiyimba naye ate mujja kumpa omuyimbi abakyala basinga babaawo ng'agamba nze nsobola okuyimba wansi ate saa kuyimba waggulu ate nsobola okuyimba waggulu saa kuyimba wansi mpozi n'omukyala omulala gwenkakasa nti namubiru naye wakabi omukyala omulala gwenyiza okugamba Rema naye wakabi kubanga buli kimu akiyimba Rema njamukubira bwereere mubadde naye ebbanga ddene osuubira alinnya mu gye gava oba gwe atasobola kugendayo Maureen ne bamumpa ate bambi yava ku stage ng'obudde bukyali simanyi nakumanya kuba Maureen namumanyi bambi kimaama ekyo Maureen tusaana tumwa ku bakyala abalala naye Maureen njaga mugattako abawala nga basatu Maureen majja mugattako nga Sophie Nantongo nga ate abakyala basinga bavudde wano bagenze ebweru kabasita ayina ennyimba bbiri obatwala mulengo nopa ne Sheba nopa njagala mulengo
ne kati essaawa eno njaga batto y'abasajja njaga omusajja ku mukazi ku basajja mumpe Bobiwine mumpe Chameleon mumpe Bebecool abasajja bwe batyo mumpe oba ku King Saha ne omwomu mukakase nti abakazi bayimba oyagala sabula omwomu gojjawo yagenda nekeze leo mumumpa kuba twagala ku battu y'abasajja n'abakazi nze sobola okuyimba ennyimba 10 zennyina ne ziggwawo abantu bonyimba tambula ne bagenda nayogedde ku kino sikuli yakomu oyogera ku Juliana ye y'omutya buti nti nno level gy'aliko yinza okuba ate gwe tonnatuukayo Juliana nyinza omuleka emisinde mingi nnyo kubanga Juliana mumanyi bwayimba era Maureen nantume bwe batyo nti bayimba bambi bintu bya ddembe ate kati biri bya vibe bintu bya kitegeera bwe bityo kolole ne bamala singa twadde bakuteeka bato yo naabo oyogeddeko njagala bato n'abasajja muga kulaba kulunga ajudde togereko ku kintu kino ekya bato kizimba industry oba kijongerako nnyo njagala owo ekirowoozo mu mutima gwo olabe catherinekusasira wali nga ne Bebecool ali wali ole catherinekusasira olabe Cindy wali nga ne Chameleon ali wali bwe kityo bakibalansinga bulungi kubanga buli muntu alina abawagizi be ng'omuntu ate oyinza okwesanga nga catherinekusasira abakyala bonna banga banna oba abasajja abakazi bayinza nga tuwagira musajja nga ate mukazi waali nsuubira kiyinza okuba nga kyongera njagala okwakasi kiba kyongera industry okuba nti eyimuka nti egenda waggulu ebintu ebimu bye bwetyo byavaamu bwe mwavaamu bibbato bwe byavaamu mu awards ezo ze bakolanga music industry yakanamuko so competition bwebaawo bwetyo music industry eddamu okulinnya negenda waggulu kubanga kati mwakirabye Sinti abadde yaluyimba lupya naye ekintu kyabadde kyamaanyi nnyo ze yayimba edda ze bagamba nti zayimba edda zabadde z'amaanyi nti buli luyimba lwayaddajo nga hit ate oyo mwana abo baana togerageranya baana kukusaasira industry ne kuyita mami tulabye kitiibwa era oli mami wa industry brunok ono bamami ng'abasuusiza mama we yamunaaza buli muntu abe n'omukisa gwe naye engalo zino zemula tezenkanankana nti oyinza okusanga omukazi nga mubi nnyo naye ng'ate alina walungiira ng'omukyalo oyo weesanga nga abakuuma feesi nga tebamusobola nga ye omulaba nga ebintu byebyete bibi byanja olubaga bana omusajja oyo banoonya kikukyalo ekyo oba omusajja oyo anoonya kikusajja ekyo kinga omunagamba nti abantu muyinza ogamba nti omusajja yalasenga wano obubi bali mumuyita sebabi obubi bwasebabi bwali wano naye wano kireka bwali bulungi kati mumuyinza okumugonagana ne kati brunok mama oyo amunaaza kyenyiza obbagamba anti akati tetulina bukakafu bulaga nti nno baga nti kati mulaba nga bwetukyogerako wano kitunda luyimba era naye kyeyayagadde okuba toluyimba lugenda mu maaso fe mu music industry osobola okukola akantu nekamanga n'omukyala wakamanyi nekatambula katola nga tulwogerako luyimba lutambula okkiririza mu bubadi mukkirizamu kuba ffe butukolera abayimbi muvuddeyo nombeera nga mukaabakaabanyira mami gwomu kwabwe tulabyeko ku intaneti nga okubira abantu abamu omulanga ensonga ze z'emiranga gino gy'okubye zakomawa zikyagenda mulowooza tuvudde ku mulamwa gwa bisambi ani Bruno mama we amambi yamunaaza olweza ne kayayana tebamunaaza kalitonsi okulwana kususse mbayimbi weekend eno nyintu alabyeko omuyimbi amanyiddwa nga Grenade nga bakubagana mu scafe emwera omunayinjaringa munne togeko ku nsonga eyo y'okulwana mbayimbi bano abato abakyazimba erinnya ensonga ekyo nyiza gyogerako nti bambi mbasaba abayimbi tetwekuba kuba tuli baluganda tuli ba mikwano bwe twekuba ate abaluganda ne twekuba kiba kiswaza industry kyova olaba mwesanga omuntu bw'aba afiiriddwa osangayo catherinekusasira osangayo buli muntu ng'omusanzeeyo muyimbi muno kitegeeza tuba tukuŋŋaanye oluganda okuba awamu kati tuneekuba ate kiba kitussa ngaffe mbasaba oba onyize nnyo nze mutera okunyiza nammwe bannamawulire naye nzikakkane ne ngamba kansooke nzijeko essimu zange nzikakkane ate obusanga naddamu nenjogera n'omuntu oyo obusungu kitegeeza mbambusaza omuntu bwakunyiiza muviire ojja musanga nga ate buli omu alina kyetaaga ku munne
nga maliriza okutukulayo wano ku Bat Valley Theatre naye twaviiriddwako muganda waffe Evelyn Bebecool ne bagaanibwa okutwalibwa ku National Theatre. Abayimbi mukyalinawo ekifo kye tugamba munno in case ovudde mu bulamu bw'ensi eno wano wetukutwalira abantu bonna ne basobola okukulabako. Ekyo nze ekyali National Theatre nga gwe. Ekira kyamusiza bubi nnyo okubeera nti nno omuyimbi munaffe baganye akadakiika akatini kabadde balina okumuwa akasembayo okumutwala ku National Theatre nga abadde mu art industry kubanga tumanyi nti nno National Theatre yaffe nga ba artist fenna bw'oyogera ate ogatta abazannyi abayimbi buli omu oba okitegeera kati bagamba nti nno kye natuttemu nze mmanyi nti yaffe okujja kuba tugambe nti nno siyani tekyali abayimbi bagitunda nebanga abayimbi kitegeeza babadde basosolamu nti omulambo gwa gundi gujja genda ku National Theatre kubanga twalaba gwa Katolo Mwama gwaliwo n'emirala ezibalawo kitegeeza balevolinga bagamba nti nno ontajja kugenda ekyo kye bakoze kikyamu nnyo okuba nti nno baganye akadakiika katini ennyo okumumuuzaako awo era twagala batubuulire National Theatre yaani bagambye mbu wabadde event egenda mu maaso by the time even Ladu wabaddeyo gundi egenda mu emikolo emirala abali tebandi mutadde mu theatre bantu wadde ebweru kuba National Theatre nnene bantu waddeko akafa akalala bagamba bannayo waliwo ekigenda mu maaso naye katumuwummuzeeko wano kubanga omulambo gwa event gwabadde munene nnyo nti bannange gugenda kujjuzaawo wonna. Mulimu ebyana n'abaana mu industry eno ekituuse kati kye nalabye naye bakikomye nze ndi kusaidia abayimbi bannange. Shukrani. Ita abantu soko ita